Mbalamusizaako bannaffe mwenna, nze Dr. T Amale, ndi musajja mulokole, nsabira ku Volunteers of Salvation Outreach, enaakulabye ku Voso Geruga. Musumba wange Musumba Sala Mikisa, Pastor Asha Mikisa ne Pastor Victor Kamugasha. Mukaba yebale, Musumba Sala tukwebaza omulimu gwokoze mu ggwanga, webale okusabira eggwanga, webale okuyamba abanaku, Pastor Victor ne Pastor Asha mwebale tusomesa. Namwe n'abalokola abasabire eggwanga abakola kye bateekeddwa okukola. Nzizaamu amaanyi abalokole mwenna ngaze Dr. T Amale mu capacity n'eddoboozi Katonda lyampadde. Mbazzaamu amaanyi mwenna abalokole, temuggwaamu maanyi. Bw'obanga tokyalina kkanisa nga wakoowa, kubanga amazima waliwo abantu abakooyi. Jjo nabadde njogera ne musumba wange Pastor Sarah Mikisa nga tuva ku Light House n'angamba Tobbi, abantu bakoseddwa ebyaddala, abantu bakooye amakanisa. Okutuula ewaka n'obanga tosaba olw'okuba abasumba babi nayo nsobi, kubanga Bayibuli egamba temulwangawo okuŋŋaana. Ate Katonda oba Setaani akolera nnyo ewali abantu abangi. Bwe baba nga bakuŋŋaanye banywi ba mwenge, Setaani abaawo. Bwe mukuŋŋaana mwenna nga muli balokole, Katonda abeerawo n'omwoyo gwa Katonda gubeerawo. So ekkanisa entuufu bw'obanga amakanisa gakutamye nga tolina wakusabira, abasumba bakutama, abasumba babbi, omusumba yakusiyaga, yakutwalako omukazi, yakusiiga siriimu, yakufunyisa olubuto, obanga obigenda mu maaso mulokole tobitegeera, saba Katonda akunoonyeza ekkanisa. Bw'onaakiteeka mu maaso ga Katonda n'ofuluma ogenda onoonye ekkanisa, ojja kuzuula ekkanisa entuufu gye ziri. Oba nkubira ku ssimu yange ebeerako, sindika WhatsApp nti Dr. T noonya kkanisa wakusabira, nkulagidde ekkanisa gy'onaagenda onoonye Katonda omunamu, kubanga obutasaba kibi. Okubeera wakanga tosaba kibi. Wadde batata baffe bakoze ebitali bituufu, amakanisa agakola ebituufu gyegali. Kale mbagambye nze Dr. T Amale nina emyaka 28, nina kweza emyaka 29. Eno ye ngombo yange, kubanga omuntu kyayogera n'akamwa ke kyabeera. Nze byonna bye mbadde, abantu bonna benzize nga ntambula nabo, mbadde mbagamba byenjagala, ne mbaga nze ngenda kola kusimba nga tuli mu kyalo ne bawakana. Bwe nali nakalokoka omukazi twali segukwe nangana egwo nasobola obulokole gwe wuyo osoma byakubeera serebu baserebu balokoka ne mugamba nja kugezaako njonna musanze nga wayise emyaka nga 9 okuva linalokoka nga nkyali mulokole. Omuntu kyayatula n'akamwake n'akikakasa mu mutima gwe n'akikolerera akibeera. Dr. T Amale ndi musajja mulokole. Musumba Sala ntendese kyasobola. Kiri gye ndi okunyweza obulokozi. Ekifuga obulamu bw'omuntu nde Katonda ekimufuula omunafu n'abanga atalina maanyi ye wiru. Genesis chapter 6 genda ogisome. Abantu bongera okwala bonooneka, naye omuntu ayina wiru. Omuntu ayina eddembe okukola kyagadde mu nsi. You are free to do whatever you do. You are free to make any decision. When you make any decision, God becomes powerless because of your decision. Kitegeeza abagala okulokoka, abagala okunywa omwenge, abagala okulaba lumbuye, abagala okugwagwawala, abagala okufa, ejja kuba decision yammwe. Naye nze Dr. T Amale kino nkyogedde wano siri mutuukirivu, naye kino nkyogedde. Nze sinnawasa ngenda kuwasa. Ate mbere ne mukyala wange ebbanga ly'obulamu bwaffe lyonna nga tetwekubya olino olu. Ngenda kuzaala abaana abatya Katonda, olwedde nnayo n'abaana bange 2. Ngenda bakuliza mu Katonda. Musumba wange Musumba Sala sigenda kumuswaza, era Musumba Sala mmanyi ku oli olaba nkubuulira. Dr. T sigenda kugulira ngege nnene, sikusuubiza mmotoka, wabula by'omutendese ngambiraba ngambiwandiika. Ngenda kubikola ebbanga ly'obulamu bwange lyonna. Ntandise bwe nti Dr. T Amale eno edecision yange paka lwe nava mbulamu bw'ensi. Ngenda kubeera mulokole, ngenda genda mu ggulu. Tekitegeeza nti bwe mbyogera nkoma wano. We work out everything. Buli kintu kiriko omuwendo. Omuntu okusinga oba mugagga oba boosi wo ayina byasaddaaka. Asaddaaka otulo, asaddaaka ludo, asaddaaka betting, asaddaaka abakazi, asaddaaka ebintu ebyenjawulo okulaba ng'olina w'otuuka. Ngenda kwesaddaaka Dr. T mu mulembe guno oguwemula, mu mulembe oguvuma, mu mulembe ogukola divorce, mu mulembe ogubba. Nze ndi muvubuka atulainingiddwa Musumba Sala ne Musumba Asha ne Pastor Victor. Bye ba trainings bimala okunsalira omusango bw'ensiri wala. Kyokka bimala okuntukuza kubanga buli nnaku mbyevoota bwenti. Musumba Sala webale, oli mama wange gwensaamu ekitiibwa, asabire nakulabe. Kati ntandise. Mukulike mwe naava mu kwanjula kwa Pastor Bugingo. Mukama abawo omukisa mwebale. Gashumba abaddeyo, Katolubwama abaddeyo ayina essabo, kuba Katolubwama yeewanamisa n'ayina essabo.
Bad friend is corrupt good morals. Mbulira gwoyita naye nkubulira empisa zo. Bwaba Pastor Bugingo ku mbaga yenga kubaddeko Kashumba atalina maka asiba avumirira okuwasa n'empeta. Then mumanya obufumbo kye bugenda okubeera. Bwabanga mukwano gwa Pastor Bugingo era abadde amuwolereza nga ye musajja gwe bayita Katolu Bwama. Yesu agulumiziddwa mwebale nnyo. Naye nze kasita sibaddeeyo. Nine sanyo bategeeza baganda bange nti Dokita Tyamale nze sibadde kwanjula kwa Pastor Bugingo. Bwe mbase kubaddeeko tekubaddeeyo. Pastor Serwadda taata wa Pastor Bugingo w'omwoyo bw'aba tabadde kwanjula obanga tasindise mubaka ng'ekkanisa tebubaddeeyo era tebibaddeeyo ebyo bifu. Waliwo kye bayita permanent peace, permanent pleasure, permanent happiness ne temporary. Abalokole ensinzo okubeewuunya. Abalokole muli basirwa abazibu abagwagwa era neewuunya abantu abava mu makanisa gammwe nga mugenda muzunga munoonya amakanisa. Nzijukira Pastor Bugingo nga yakajja 2013 2014 awo 2012 2015 nga Pastor Bugingo akuba mama nyabo buli musumba nga amudduka. Bugingo nga akuba ng'avuma n'avuma buli kiramo. Navuma Pastor Kayanja, navuma Pastor Kiganda, navuma Pastor Serwadda, navuma David Martin mukwano gwe, navuma muwalawe ku kituuti, navuma buli omu. Yayogeranga bwati mu bigambo bye yagamba omuntu talina kubeera na divorce, omuntu tateekeddwa kubeera n'abakyala babiri. Omuntu wa Katonda alina okubeera n'omukyalo omu ne bafuna obutakkaanya balina okusaba Katonda n'abayamba obufumbo bwabwe ne butereera. Olwaleero omusajja oyo yennyini omusumba omulungi nnyo kitaffe mu Katonda Pastor Bugingo nga mukyala we akyali mulamu nga n'emyaka teginnayita 10 ng'ayogedde ebigambo ye kennyini abimenyeewo emisana ttuku. Ekyo kitegeeza ali eri abasajja ba Katonda. Kitegeeza nti amafuta agava ku mutwe gw'omukulu ge gakka wansi kubanga ekkanisa yeyina obuyinza ku ggwanga lya Uganda. Ekkanisa yeefuga ensi oba essabo lye lifuga ensi. Ekkanisa bw'enafuwa ng'essabo lifuga. Ekkanisa bw'enafuwa mama Fiina ng'ajja mu pikica. Kitegeeza bw'abanga Pastor Bugingo akyusa ebigambo bye n'abakulembeze bonna abali mu byobufuzi abali mu buyinza abaana abato abafumbo abasumba abalala bonna bagenda kubeera balimba kubanga amafuta gava ku bataata ne gadda ku bantu ba wansi. That's etegeeza n'abali mu kanisa yonna balimba. Katolu Bwama abaddeyo. Ebbanga lino nga lunanga batambula. Katolu Bwama yabadde asinga okutambula ku social media ng'awolereza. Katolu Bwama tayina mpeta. Tawasanga mukyala. Kitegeeza abadde n'omukyala emyaka mingi ne bazaala abaana bagenda na myaka 4 nga bali mbufumbo. Takolanga mpeta. Tatukuzanga bufumbo bwe. Kyokka yawolereza omusumba w'abalokole. Fulanka Kashumba agenda myaka 5 abeera mu nju bw'omu yabadde awolereza Pastor Bugingo era abaddewo ku mukolo. Beloved, let me tell you. Lwaki omusiraamu akubuuza nti enteno gye ngenda okulya ni yagisaze? Kubanga omusiraamu amayindinga nnyo omuntu agenda okumpa ekyokulya ali mu layini emu n'enzikiriza yange. Kambabuulire abantu b'obeera nabo mu mikolo gy'obufumbo be basalawo obuwanvu bw'obufumbo bwo. Tambula n'abantu abataliiko kye bagassa kubanga omuntu tayinza kugaba kyatalina. Bw'obanga tolaba tosobola kulagirira balaba kubanga tolaba. Bw'oba tolina makanga Kashumba toyinza kumbeera kumpi ku lunaku lwa kola kwanjula oba ku lunaku lwa mbaga kubanga eno ensonga ya ndagaano. Ate Pastor Asha atugamba nti obufumbo buli honorable era obufumbo institution ya Katonda eteekeddwa okusibwamu ekitiibwa mu kumanya n'okutegeera. Ate kye tuteekeddwa okukolerera buli kintu kye tutuukako mu bulamu tukikolerera. Kati bw'obanga obadde otadde Teddy Bugingo olw'empisa zembi n'oleeta bagashumba ne bakatolu bwama ku mukolo gwo ne bagukubira wolo ne bakuba palapase ne bapolota ne bakuyega, then kitegeeza ne buno obufumbo bugenda kufa. Nenda bagambe ndize Dr. T sibaddeeyo, nze sibaddeeyo, Pastor Sala tabaddeeyo, ne taata wa Pastor Bugingo w'omwoyo Pastor Serwadda tabaddeeyo. Obwo obufumbo baganda bange mbabuulira Katonda gwe tusinza assaamu ekitiibwa ekintu kye bayita obukulembeze. Lwana nnyo wansi w'enjuba okuva wansi wa kitaawo n'ennyoko ng'akuwadde omukisa. Kitaawo n'ennyoko yaani be bantu abakulinako obuyinza, abantu abakuyambyeko mu kusoma, abantu abakuyambye abakuzaala,
omukulembeze w'eggwanga abakulembeze ab'enjawulo landlord wo class monitor class coordinator be bakitawo ne bannyoko class coordinator bw'ayogera ekigambo ekibi ng'ova ku university obulamu bwonooneka bw'obanga oyingidde obufumbo obwokubiri nga pastor Serwadda kitaawo w'omwoyo tali mu pikica nabyo bibeera bifu ekyo nkitadde ekibuuzo ekyokubiri lwaki bakitaffe tebali faithful kubanga ekigambo faithful kirimu ebigambo bibiri kirimu faith comes by hearing and hearing the word of God kati bwe tumala okuwulira tutandika okukola ne tufuuka ba servants servant abeera muddu akola service servant ye muntu akola ekintu ku Monday paka olwokubiri n'akituusa n'omwezi ogujja ntakikyusizzaamu kati bwe tuva mu ba servant tufuuka basaani ba abaana kubanga omuddu si walubeerera baba bagula mugule era batatuula ku mmeeza ya mukulu tufuuka abaana nti aba bawereddwa obuyinza ofuuka abaana ba Katonda baba asooka kubeera baddu ba Katonda abawulira ekigambo ne bakikola omwo mwe tujja ebigambo nga character mwe tujja ebigambo nga discipline mwe tujja Galatians 5:22 ebikibala ky'omwoyo mwe tujja Isaiah 11 mwe tujja Zakariya 4 etabaaze yeyogerwako mutujje emyoyo omusanvu egy'obwa Katonda kubanga omuntu bw'alokoka ateekeddwa ofuna embala ya Katonda Katonda nga bw'olaba Abaganda nti bwe baba babuuza bafukamira nga bw'olaba Abanyankole nga bw'olaba Abakyoli ne Katonda alina obuwangwa bwe alina values ze alina discipline ze alina tabu ze alina olulimi lw'ategeera Katonda bw'olokoka okola shift n'ova mu tribe n'enkola zaayo eyawammwe n'ova mu malala g'Abaganda kubanga nze omukolo ngulabe gubadde gwa Banyarwanda era ebimu ku bibusinza okwonoona abalokole bagattika tradition ya Katonda ne traditions mwe bavudde ebbanga bwe lyetoolwa ne byetabika wamu oli n'ayonooneka bwe tuva ku kya sonship tufuna kalakita ya Katonda tufuna erinnya lya Katonda ne tufuna ekigambo kye bayita lifestyle. A lifestyle is something you do okusinda ku Pastor Asha ne Pastor Victor kye kintu kyokola nga wakazuukuka ne kyosemba okukola nga ogenda okwebaka mu masekkati awo empisa zo gye bayita lifestyle. Kibi nnyo okulokoka n'otakolerera kukyusa lifestyle yo kufuuka mulokole. Kibi nnyo okulokoka n'osigala nga oli mugisu kubanga embalu njawufu ku Katonda. Pastor Sala bwatu batusomesa nze be bambuulira mu kkanisa byenzija ne mbagamba era njagala mbategeeze mwenna abalaba live eno kubanga zino video sigalawo omugagga bwagwa kwa accident abaliwo oba mugagga agudde mu Lwera abatunda egege mu Lwera oba si basawo oba basawo be bamutwala mu ddwaliro ne bamuyamba omugagga oyo bwawona akomawo n'abuuza baani abanyamba nga ngenda kufa ne bamugamba nti oyo omusajja n'oli omuvubuka ateekeddwa bayamba. Nange Dr. T Katonda bwe yagwa ku accident kanisa yagwa ku accident Dr. T nenvaayo ne munvuma ne munjerega ne mumpemula ne mukola mutya ne nsigala ku mazima Katonda agenda kunnyamba bannange obufumbo bwange bwamaze dde okubeera tiki omukazi gwe ngenda okuwasa wonna wooli weesiimye bakoddomi bange mwesiimye nazaala wange weesiimye maama wange nakijoba weesiimye muwala wange ne mutabani wange bennina sofa mwesiimye abaana bengenda okuzaala beesiimye musumba wange Sala Mikisa bannange yeesiimye buli na muntu amanyi mukwano gwange bakaleera basayimo ba medikatalaga bonna beesiimye kubanga Dr. Tiamali bino byenkola bye bigenda okunnyimusa ate binyweze mu bulokole wamaze Mukama nkubuulira nze mu mulembe guno oguwemula n'oguwagira ebyekisiru nze mbiganye oyinza obutanyamba nedda toyinza butanyamba. Omuntu bw'atafuna kalakita ya Katonda agenda kuddayo yegatte ne Kashumba Munyarwanda munne bakole ebyekinyarwanda mu bulokole era kyova olaba amakanisa okusinza ku musumba Sala Mikisa nga bwanjigiriza amakanisa goonooneka kalica kubanga tosobola kutabika munnyo na mata Abaganda ba malala tosobola kubeera musumba ng'olina Muganda bw'obeera omusumba Omuganda ogenda kukola amalala g'Abaganda tebakola bwa sikaali tebakola bwa kuuku tebakola bwa usigalo baagala kubeera Kampala Road kuvuga taxi bafune ez'amangu na boda kati bw'olokoka you have to work out okwejjamu Obuganda ofuuke ofune embala ya Katonda ekyo Ibrahim kiyakola genda osome nabagamba Gashumba abadde ku mukolo Gashumba akoze byagadde
nankubadde Kashumba ayogedde tasobola kukyusa byawandiikibwa kubanga ekigambo kino nga bw'okisoma ku Genesis chapter 1 nti oluberebere Katonda atonda eggulu n'ensi, ensi yali njereere, Genesis chapter 1. N'ogenda ku Revelations ekigambo ekisembayo ekigamba nti ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo kibeerenga n'abatukuvu amiina. Bayibuli yonna ekwatagana tebaligijjako yadde akanyukuta. Nankubadde Dr. T leero ndeekaana enkya ne bwe nnyonooneka ne nfuuka musiyazi tekijjawo Bayibuli na mazima. Ne bwe nfuuka omusiyazi leero ne bwe ngwagwa wala tekijjawo kigambo kino. Era tuteekeddwa okufuna embala ya Katonda kuba Katonda agumiikiriza abantu. Singa zibadde mandwa singa bugingo omufu kubanga mu ssabo ne bw'ofuuyiramu lubaala kkuba ne Katonda ne bw'omuvuma ne bw'omujerega ne bw'okola by'atakugamba yabeerayo ng'atudde kubanga embala ettabaaza eri mu Bagalatiya 5:22 eriko ebibala 9 gye tuyita Anukiya eri mu ye agumiikiriza ate nga bw'alumwa atwagala akuuma essanyu lye yeegendereza Katonda byonna abirina. Omulokole bw'atafuna ebyo agenda kufuuka munyarwanda. Obulokole ekibwonoonye kulokoka n'ofuuka ow'e Masaka. Tulina obuzibu abasumba bonna be tulina ab'amaanyi mu Uganda bava Masaka naye bajja kweyisanga Lwasa. Kibi nnyo okulokoka nga weeyisanga Lwasa. Kibi nnyo okulokoka ng'olinga ow'e Masaka akwata enseenene. Kibi nnyo okulokoka ng'olinga ow'e Masaka obulokole n'obutwala ng'omuntu munnamasaka munnakyaggwe omunyolo pastor oli munyolo olina n'empaako. Musumba Sala yabyogera nze kye bagamba mu kanisa nze kye mbagamba. Mukama n'ampa omukisa kubeera bangi bensinga kati kyokka agenda nabagambi kino kambiddemu kubanga zino video sigalawo. Nabagambi ni muzzukulu wa Ibulayimu, ni muzzukulu wa Isaaka, ni muzzukulu wa Yakobo, nva mu kika kya Zebbulooni. Nsabira ku Voso Giruga, musumbange Musumba Sala mikisa, ne Pastor Asha mikisa, ne Pastor Victor, ne Mama Betty. Omusumba omukulu ye Yesu Kristo. Nze Tobbi siri mutuukirivu naye kubanga Katonda muyambye nga agudde ku accident agenda koma wabuuze kavubuka akyakanyamba gwerinda mutunulira obulamu bwange tebugenda kusigala kyekimu kubanga ne wendi waneera nnyambi. Era kyova olaba anvuma onvuma leero enkya togenda kusobola kunvuma bajja kukuba essasi. Leero bw'oba osobola okunkwatako mu ngalo jangu ozikwate kubanga enkya ojja kwagala okunsembera okunkwatako mu ngalo bakkube kibooko nga tokyasobola. Tugenze. Lwaki Bebe Cool omusajja atamanyi Katonda? Lwaki Bobi Wine omubanda wa Kabaka? Lwaki Jofule Lutaaya Kamiliyoni basobola okubeera ne bakyala baabwe ne bazaala abaana ebbanga ne lyetooloola ng'abasumba bonna balina abakazi abookubiri? Lwaki Babi Yitungo ne Bobi Wine baagalana nga si balokole n'osanga abalokole? Lwaki abalokole tebayogedde ku Pastor Bugingo? Nabo balina miswiba. Abasumba bakoze ebikolobero wansi w'enjuba tobirabanga nako. Kyova olaba nti Pastor Bugingo ye kye kyamuyitiriddeko n'avaayo lwatu naye abasirise bangi. Naye the question is lwaki abasajja ba Katonda boogera ekigambo ku Monday ne bakikyusa? Because they are not faithful. Faith okufuuka full nakugambye erina okubaamu actions, erina okubaamu service, erina okuba you have to be a servant, you have to be a son, you have to get a godly character, you have to get a godly life style in the 4 or 5 areas of life, because we have 4 to 5 zones of life: the sexual zone, the financial zone, the physical zone, the spiritual zone, and the social zone. Ezo life mwezo zones oyina okubanga Katonda yonna yaafuga. Bwe bikulema ogenda kubeera omusumba omulokolo ow'e Masaka ng'olina amaalo. Lwaki Bebe Cool ayina obufumbo ng'ayina abaana be ng'abalokole tebawangaaza bufumbo? Lwaki omubanda wa Kabaka Bobi Wine ayina mukazi we Babi Yitungo ng'abalokole obufumbo mubuleseewo? Kitegeeza bo basaddaakira obufumbo bwabwe, mwe temusaddaakira bufumbo bwammwe. Nabagamba ekintu kyonna eky'omugaso kigenda na saddaaka. Bw'osiba omusingi gw'enju omulokola asaddaaka n'omusamiza asaddaaka. Omulokola ayiwamu omusaayi gw'embuzi, njiwamu omusaayi gwa Yesu Kristo, ne nkwata ssente ne nzitwala mu kkanisa ne nfukamira Musumba Sala n'ansabira nange nsaddaase. Katulina abalokola abasiru
abalokole muli basiru abagwagwa musumba sala bwato bwayogera wano mwadduka makanisa gammwe ne mugenda ne ku kanisa affe ya Voso bangi abadduka 213 214 amakanisa gonna gaakalira ne muddukira ku Bati Valley kitwale ekyo nsaba munyole omukazi affe musumba affe n'atugambira nti oyo omusajja mufu abantu ne bagamba musumba Sara ayina olugezigezi yefulo n'agamba nti oyo Bugingo mufere 213 Pastor Sara bwe yakyogerera musumba wange naganze banne ndudde mbulokole ate sitambula n'experience wabula nze ntambula n'omwoyo omutukuvu kuba nsiiba nsaba Katonda yanjigiriza manyi obulokole n'obulokole mbulabe naga nti oyo musumba Bugingo mufere naye ng'engeri Bugingo gy'abuulira enjiri ng'engeri gy'avumamu banne ng'engeri gy'ajjuzza ku Bati Valley nga toyinza kakasa nti mufere naye nga waliwo abaamulabye edda nti mufere olwaleero lengera mwadduka ewa Pastor Namutebi ne mudduka wa Pastor Manjeri ne mudduka wa Pastor Kiganda nti mubbi ne mudduka wa Pastor Serwadda nti musiyazi ne mudduka wa Pastor Kayanja nti Wairuminati ne mudduka wa Pastor bonna abalokola abasiru abanoonye ebyamagero ne badduka ku Kanani kati lengera omusumba yabagamba nti yalina obutuukirivu kati ate awasiza omukazi owooku ne yeekaza Embagga agireeseko Bebekulu agireeseko Gashumba agireeseko ani Katolubwama bamuli wali bapoloota ne bwe munaabeerayo Pastor Bugingo ne bw'anaazaala abalongo mu Makula Nantaba ne bw'anaagamba nti alina essanyu ebyo Katonda tabaddeeyo nange Dr. T sibaddeeyo ne musumba Sara tabaddeeyo n'abantu abalala bangi tebabaddeeyo ate nze Dr. T bwe mba sibaddeeyo Embagga tebaddeeyo akavubuka keepanka yekaneepanka erumbu yenga yeepanka nze njogerera Katonda amu Mr. Positivity siri Mr. Negativity nze sajja mu kibuga kusinika binnyo ate bino soogera bangi manyi Nantaba oyo Suzani yagula abawala bali eyo simanya ayina group mu church gisharinga n'okuvuma abantu mu social media mbo team Suzani ne bwe munaabikola Katonda tabibaddeemu atabiriimu ne bwe munaabikola Sara yahaya mukwano gwange webale ne bwe munaabikola ne bwe munaasindika tiimu mbuziri wali ziri mu kusharinga Pastor Bugingo ebigambo byo bikuteze bye wayogeranga ate omuntu ategererwa ku kigambo kye abalokole abasiru abagwa bannanga abalokole muli basiru mulinga ensenene gyerabye ettala gyedduka nze nva Masaka bw'otega wano ensenene ne zijja mu bipipa ne zigwamu oli n'atega wali ekyokero nga kirina ettaala eddene nga ziva wano nga zidduka wali ate wali amasanyalaze bwe gavaako nga zidduka ewalala wali amasanyalaze kati abalokole bali ebyamagero gye badduka Pastor Sara kyava agamba nti abalokole basiru baleka agaba ebyamagero banoonya byamagero kati abalokole mwenna abaddukira ku Kanani ne Bati Valley nga munoonya byamagero nga mudduse mu makanisa gammwe tell me where are you going omusajja yagamba nga mutagenda kuwasa mukazi wa kubiri awasiza omukazi ow'okubiri abadde abeera naye nga tannamuwasa obwo bwenzi abadde teyakola divorce ate bulijjo avumirira divorce teyakola divorce yavuma buli muntu Embagga ye ebadde y'amanchoolo akati ebyo mugenda kudda wa what are you going to do mama nyabo abalokola abazunga kati mwafunayo ki era Bugingo bannange ekiri ku Kanani sama bannange omukazi beera n'omu to nze nina tendi sijja genda kuleetera bakazi mu bibokisi nze siringa kigwagwa yaleeta omukazi kati yakoze eki webale Mukowa Davis Katonda awa obuyinza endogoyi okwogera bw'abanga bonna basirise nabbi eddalu bwe limuyimutira abalokole abatanywerera ku mazima abalokole abalinga ebimererezi abalokole abalinga oba bazita perennial weeds abalinga greens zibeera nnyingi kasita omuliro guziyitamu nga zikendeera abalokole abazunganga ne mudduka mu makanisa ne muva ku Victory ne muva ku Miracle Center ne muva ewaani ne mudduka buli muntu naye musumba Sara naga nti oyo omusajja mufere nze nensigala nennoonya Katonda emyaka Pastor Bugingo gye yavumiramu abantu nali nkola wuwe olwaleero Mukama nanyamba nze mbabuule tobbi okutuuka 2016 nakola ensobi
2017 nenkola ensobi 2018 nenkola ensobi nali nefudde serebu mbusifu na budde bwa kanisa naye Mukama ke yankomyawo kati mugenda kundaba nange byonna sibimanyi simanyi kinaabeerawo nkya naye nenkyanja kubeera mulokole kubanga akamwa kange kakyogedde ate nkikolerera nze sizunga nze ne mu byobufuzi tonzunza nze nabagamba tonzunza wana abantu nga Besigye nga yakajja abantu bagoberera Besigye banange kyoya gara kizaamu amaanyi negende ne bawaana Besigye banange kati olwaliro bawaana Bobi Wine era Bobi Wine God sent Ono Messiah people power encha 2026 wanajja omulala ng'ate bagenda n'oyo abaloko abantu tebeesigika abantu buli kaseera bakyukakyuka emyaka bwe ginaayita 2 ojja kuwulira abantu nga bagamba Museveni yali mukulembeze mulungi olwaleero nga bagamba Museveni mubi abantu bagamba Amini yattanga abantu era bazadde baffe batugamba nti emirembe gy'Abamini gyali mibi naye olwaleero abantu bagamba mu Amini yasinga muve mu bw'olokoka n'okkiriza Kristo tuula wansi oyige Katonda alina process mwakolera toyinza kufunyisa mukazi lubuto leero enkya n'azaala mwana ekyo kiba kikulekule abalokole bampulidde kamenya leero waliyo Yesu muto leero waliyo Bugingo leero waliyo Kiwedde leero waliyo Yiga ne mudduka ekiri ku Kanani bannange saba tusiibye bokyeza Bayibuli towasanga mukazi wa kubiri abalokole bonna baffere nze mutuufu Mukama yantuma mu kibuga okubuulira enjiri kati eyo enjiri gy'ababuulira. Those are questions abasabirayo era njagala mbategeeze ng'omusajja wa Katonda bingi bye simanyi naye kyentegeddeko ekitono kubanga tulabira kubibala eyo ekkanisa abagisabiramu mutegeere nti muli mu Kigunda muli mu Nkuuka muli mu Kigunda muli mu Mbaga ya Mbaata muli mu Rostan Raimu muli mu Pokodde Joint muli mu Musekera Nyuma muli mu Comedy Sito muli mu Comedy Files muli mu Kandolindoli mugende mubuukire mu ttaka omusumba akoze okwanjula akoze embaga ayina kalina 2 kuliko ettaka ayina emmotoka 6 ayina TV ayina radio ayina ettaka mu kibuga mumusabi wadde okuyiwawo pavers mwene buuka nyenya omunsuti nyenya omunsuti nti awo Mukama waali awo nedda awo taliiwo abantu bala mu magoma bakubira aliwo abalokole bw'otalokoka kutuula wansi kukwata Bayibuli kyovola musumba Sala yagamba takola counseling lwaki yagamba nti mu njiri gy'abuulira bw'otosobola kujjamu counseling zeni genda ewammwe abalokole baagala counseling musumba Sala yabyogera baagala okuyingira obusenge baagala comfortability omusumba ansabireko omusumba nsiga amafuta tebawa kimu kya 10 tebasaba tebeefiiriza tebasaddaaka bulamu bwabwe tebaleka kalicha tebaagala kuyiga abalokole bakalu bali confused basiru balinga n'embizi big pig kubanga embizi temanyi kya muwendo embizi ne bogisuulira golodi mu kiyumba kyayo emufukula mwava mu makanisa agabuulira enjiri ne mudduka mugende ku Kanani mufune ebyamagero ebyamangu gye mwagenda ladies and gentlemen omusajja awasiza omukazi ow'okubiri emisana tuku ekyo nkivuddeko Dokita Tisiri tiimu Teddy ate siri tiimu Bugingo ekyokuyiga kiri bwe kiti nammwe abakyala abalokole be bawasa nammwe muyise bulungi babbammwe omuntu okuteekako empeta abatakusseeko busibe enkyasobola okutambula n'awasa wadde Katonda takikkiriza kubanga ne pasita waffe Bugingo kyakoze Mukama takikkiriza naye yakikoze bw'onaanyigiriza omusajja ajja kulekawo osigale ngowooza bannange nnina empeta nze mukazi owo nammwe abakazi mweyise bulungi waliwo abakazi abeeyisa obubi babbammwe nga mubayisa bubi olwokuba babassaako empeta nze siri tiimu Teddy ndi tiimu Katonda nabagambye edda sirigwa omukazi gwe ngenda okuwasa wonna bw'oli vidiyo eno weekusanze weesiimye maama wo yeesiimye taata wo yeesiimye baganda bo beesiimye abaana bengenda okuzaalamu beesiimye ne betulina kati beesiimye n'emikwano gyange beesiimye n'ekkanisa yange yeesiimye ne maama wange Nakijoba yeesiimye nange Tobbi neesiimye kubanga nze sijja kwonooneka Katonda muyambye
oba ndi mugenge ngengalo zakutuka zigenda kuddako, oba ndi mwenzi bugenda kuona, oba ndi mwavu bugenda kuona, oba ndi mutamivu bugenda kuona, kubanga Katonda muyambye. Omugagga bwagwa ku accident n'omuyoola bwawona akomawo n'agandi kasajja kyakanyamba wano ntikaako nti nkawadde ente nkawadde miliyoni 2 n'abaana baako bagende basome, kubanga ekkanisa weeri bonna mutidde mudduse mwekwese. Kyokka bo balumbuye bayisaamu amaloboozi ne boogera bye baagala, fe abalokole ntwekweka. Kati nze nvuddeyo, nze saava mu kyalo kusinika binnyo, nayingira kibuga kola mirimu gya buvunaanyizibwa. Banne nga neesiimye, Katonda weebale kundokola. Emirembe gye nnina togimanyi, kyokka wonna woolaba emirembe wabeerawo olutalo n'okufa. Before peace comes, there must be death and fighting. Wonna woolaba emirembe wabeerawo olutalo n'okufa. Emirembe gye nfunye mu Katonda nnwanye. Bwe mba ngenda kuba ngenda kuwasa, era nnina bye nkolako. Bwe nvaawo buli levo gy'otuukako gisasulira omuwendo. Kati mwe mwebase, oli awo oli waana yinki ovuma Museveni yeebaka eddakiika essaawa 2, kyokka musajja ali myaka 8 gy'agenda okweza myaka oba 7 mu emeka, agenda kweza myaka 8, naye Museveni yeebaka essaawa 2. Musajja mujaasi. Mwabalokole kasitova ku mulimo obadde kusiba olunaku lulamba, toyina ssente, obusente bwokola tebukumala, towa kimu kya 10, towa kiweebwayo, towayoza Isirayiri olukomawo waka ng'otekako Facebook ng'obulaba ebizannyo bya bukedde ng'omala weebaka nga sitaani akuba. Ye kambuuza abalokole, ani abagamba mu sitaani ekira atambula ssaawa 9? Mulinga abakolera mu madiini. Obulokole si bukatuliki, obulokole si buprotesitanti. Salvation is different from religion. Abalokole mulina olugezigezi. Mbuno nsaba ssaawa 9 gwakyo, sitaani ne ku ssaawa 2 akulumba, kubanga ye teyeebaka. Pastor Sala yatugamba sitaani alina ekipale kimu takyoza, ate akyusa bukyusa ssaati, empale tagikyusa. Sitaani akulumba ku ssaawa 9 nga wasabye, akulumba ku ssaawa 7 emisana, mbugu wasabye eki. Omujaasa alina okubanga essaawa 24, you are already on the lookout. So most of the foolish born again is abatagala kuyiga mbubasaba ssaawa 9 gwakiro. Ani abagamba mu sitaani atambula ssaawa 9 gwakiro zokka, n'emisana atambula, nakati wali atambula. Mulimu n'abanda banga si bantu wano nga muli misambwa giri mu magombe. Era nze mbagamba tobbi sitaani tali mpangula. Nze simanyi kinaabeerawo nkya kuba siri Katonda, naye kati Katonda enkya ajja kunsookayo mu lunaku lw'enkya alutereeze, atereze maleji yange, atanyongere n'ekimotoka ekirungi. Emire munegombe olaba nakati ngenda kweza myaka 3 naye ninga omuvubuka w'emyaka 18 naye nga ni musajja mukadde. Olwo ate bwe neeyongera kuvanuka nze mbeewanda kubanga obulokozi bunyuma, naye ng'omaze kubukaabiramu. Obulokozi si bwa muzannyo. Ekyo tuvuddeko. Abalokola abasiru mudde munoonya amakanisa gye mwasabira. Muswadde mumaze swaluka awo tuveewo. Tugeze ku traditions. Traditions omuntu bw'alokoka, Genesis chapter 12 Bible egamba bwetu. Omanyi Bible yange eri wano. Awo Mukama n'agamba Ibulayimu nti va mu nsi yanyu era ewali ekika kyo n'ennyumba ya kitaawo oyingire mu nsi gye ndikulaga, nange ndikufuula eggwanga eddene era naakuwanga omukisa, naakuzanga erinnya lyo era naabeeranga n'omukisa mu ggwe. Omuntu bw'olokoka ng'obadde munyala, va mu banyala, noonya kalakita ya Katonda. Kalakita ya Katonda. Ne Ibulayimu ensi mwe yava, olwaleero gye bayita Iraani, yava mu Iraani. Abasajja bonna be tusomako mu Bible Katonda be yakozesa baava mu Iraani, baava mu Iraka, baava mu Syria, ne bajja bakola eggwanga ly'Abayudaaya ery'Abahiburu, the Jews. Abayudaaya bonna batuukirivu nedda si batuukirivu. Twogere ku Ibulayimu, Isaac ne Yakobo. Otandika okufuna ennono y'obwa Katonda. Otherwise Dr. Timva Masaka kyangu okusigala n'amaalo g'e Masaka ng'ani mulokole. When time moves, Pastor Asha agamba it's just a matter of time. Ogenda kweyisanga Suuna Bene ow'ebinnyanyanyanya, ogenda kweyisanga Mbazira Tone, ogenda kweyisanga Walukagga, ng'oli mulokole weeyisenga Lwasa. Ekyo nkitadde. Ekyokubiri kye bayita workout ye salvation. Obulokole tubukolerera. Buli level gye tutuukako ku bulokole, njagala mbabuulire ekigambo eky'obwerere mu bulokozi kwe kufuna Kristo. Ekigambo eky'obwerere kyokka mu bulokole kwe gamba nti nze Dr. Tiamale Kafero Innocent Obbi ndokose. Awo eby'obwerere we bikoma.
ebirala byonna tubisasulira omuwendo, tusiiba mu kumanya, tusaba mu kumanya, tuwaayo mu kumanya, tugondera Katonda mu kumanya, twetonda mu kumanya, tudduka mu kumanya, twebaka mu kumanya, tusaba mu kumanya, buli kimu tutandika kikolera mu kumanya, naye ne tukiweerayo omuwendo. Omuwendo ogw'obwakabona, kusaba, kusiiba, kusoma Bayibuli, n'omuwendo gw'ensimbi. Tewali mwavu ajja kuyingira ggulu kubanga Katonda si mwavu. Omwavu yaani? Omwavu ye muntu atawa Katonda ng'ate amuwadde obulamu. Buli muntu mugagga mu ngeri ye. Musumba Sala agamba nti bw'obanga ofuna ekyokulya ng'ogula chapati 2 emu gireete mu kkanisa ng'ekimu n'eky'ekkumi n'ekiweebwa, togamba nga tolina ssente, kubanga mu Bayibuli Mukama yagamba nti n'oyo omwavu atalina aleeta akanyonyi kaakayiba mu kuukulu. Ekyo nkivuddeko. Lwaki Dr. Tiamala atuleetako olugezigezi? Mbaleetako olugezigezi kubanga soogera nammwe mwenna manyi nti waliwo ajja okulaba vidiyo eno emujje Magombe. Era njagala okugamba abavubuka mwenna abatalokokanga, nze ndi serebu, baserebu mbalabye era mbamanyi. Abagagga mbalabye, nange nina wentuuseeko wadde sinagaggawala nnyo. Emmotoka gye ndimu ogivugira emyezi 2 n'ekutama. Weebaka ku bakazi 50 ne bakutama. Onywa omwenge ne kutama, otambula ensi ne zikutama. Okowa abantu okuyita serebu n'osigaza ekintu kimu nga wenyiye. Mu bulamu the most worthy thing is having salvation in your pockets. Kwe kukkiriza Kristo. Abavubuka mwenna abatalokokanga, mukkirize Kristo, mulokoke, munoonye amakanisa, musabe. Ebyo byonna bye mulaba balumbuye, bapengepenge, baani banyanzi, badibulaka, that's deception. Bonna bantu abagwawo. Dr. Tiamale ndi ndogoyi. Katonda bwabula gwayogeza ng'ayogeza amayinja, ng'ayogeza kapa. Kati nze njogera ate mbyogerera ku volongoto. Buli omu gy'asuubira nti eriko bya kisiru. Kale, ka Dr. Tiamale, mulembe guno abantu bonna nga batidde okwogerera Katonda. Nze kanveeyo njogere, gwe mulimo gwankubanga enkya. Mmanyi nti waliwo abanvuma leero, naye gwanvuma. Enkya ojja kwesanga mu situation nga tosobola gifulumamu. Baganda bange, omuntu wabanga ayogera wulira. Kuba Katonda aba n'ekigenda bakyaleese ebigambo ebyo. Olunaku lw'enkya ojja kwesanga mu situation gy'otasobola. Nga Dr. T wali omuvuma ogambe had I known. Ekyo nkiresse. Pastor Bugingo tasobola kunywera na Nantaba yekka. Kubanga tulina obwakabaka bwa mirundi 2. We have a Jewish lifestyle and an Egyptian lifestyle. The life of Egypt and the life of the Jewish. Mukubo ly'omuntu bw'atambulira, kubanga Jesus is the way, the truth and life. Lucifer is the way to destruction and deception. Kakati ekkubo ly'Emisiri likulimba. Nze mbadde serebu. Baserebu be bantu abasinga okwebaka ku bakazi. Ne bwebaka ku bakazi 15,000 toyinza kubakkuta. That's the truth. Paka lweweesaddaaka n'olondayo omukazi ogwo. N'okolerera okubeera naye buli lunaku mu Katonda, kubanga ebintu byonna bye tufunye tubikweka mu Katonda. Omuntu bw'agula emmotoka empya nga musamize, agirinnyisa amagi, agisaddaake mu nsambwa. Naawe bw'ofumbirwa ng'oli mulokole, tandika obufumbo bw'okubussa mu Katonda, oba omulimu gwo gussa mu Katonda. Tuwaayo ekimu eky'ekkumi n'ekiwebereberye, tuwaayo saddaaka mu nsimbi, tuwaayo ebikalu byaffe bye tuwulira ntwagala nnyo Katonda asobole tuwa omukisa. Kubanga baganda bange, obulamu butali mu kwesaddaaka bubi. Mu bulamu bw'Emisiri oba obwa Egypt waliyo ekigambo kye bayita more and more. Onywa omwenge, okola masturbation, oyinza okulimba, oba okubba, oba okwebaka ku bakazi, toyinza kubakkuta kubanga yo waliyo ebigambo bibiri, waliyo olubuto n'amagombe. Olubuto terukkuta. Ne bwankutwala leero ku KFC ne nkubira essimu ne bwa muganda wange Mastura wa Lugembe, jangu nkutwale ku KFC ne bona ali enkoko 20 n'okuba n'empi okutuuka enkye saa 12 ojja kuba oyagala okulya. Amagombe tegakkuta. So Emisiri tewali kukkuta. Bw'owasa omukazi mu nkola y'Emisiri tojja kukkuta sekisi. Kitegeeza Pastor Bugingo ne Nantaba bajja mulekawo oba ayinayo abalala just obudde tebunnatuuka butuusi. Pastor Bugingo agambye nina essanyu. Essanyu lyalina lya myezi 2 oba lya myezi 1 lijja kuggwaawo. Ekirala mu bulamu bwa Katonda, mu butonde bwe, mu buwangwa bwe waliyo ekigambo kibata enough. Enough ofuna ebikumala n'owummula.
Egypt waliyo more and more. Omukazi omukwana newe baka ku sister omuto ne mukwano gw'omuto ne sengawe noyagala omwebakeko nawe usigalo wabwe n'omwebakako n'osigala nga tomatidde kubanga wali ekigambo more wali ekigambo desire okuyayaana okwongera okufuna ebirala. Kale tugenze ku solutions. Pastor Bugingo mukwano gwange oli mukama wange sikunyoma nkusaamu ekitiibwa webale byonna biwankolera n'ebino byonna solution yabyo ekyaliwo kubanga omuntu waba akyali mulamu aweebwa akadde okudda mu Katonda. Muganda wange bw'oba wafa mu Katonda obanga okyali mu lugendo lw'ensingo okyatambula ekigambo ekifuga ensi biri ebigambo bisatu. Waliyo saddaaka waliyo mmase Katonda gy'atuula kuba Katonda ye mmase Katonda kyekisa kwe kusaasira ekiri nga tonatuuka Katonda kyassaamu ekitiibwa okusinga ne saddaaka yo kwe kugonda. If something comes and you mess up in life, lie low, repent, kiriza nti omusango gunsinze. Togulaba agashumba, togula gashumba, togula katolu bwama kuwolereza. Kiriza nti bannange omusango gunsinze. Solution number 1. So waliwo agambe ono nasanga precious nedda agambe musinga bamita nassa musinga nafunye kadi sandi ogede kakati ogenda ku mukolo gwa Pastor Bugingo baleta akasowani k'emmere kamu kensobola okwegulira ekyo kinga saaki. Dr. Tiamu celebrity emikolo njibaddeko mbadde ku events mbadde mu State House nkola na mu 7 buli kimu kirabe kati omukolo gukyamalamu. Solution ya Pastor Bugingo esooka yali yakukkiriza nti bannange baganda bange obufumbo bwange bwantabukako munsabireko. Solution ey'okubiri teyandibadde yakufuna mukazi wa kubiri. Solution ey'okubiri yandibadde yakuleeta mukyalo ono mu lujjudde lw'abasumba bannene bamuyambako ne tulaba oba amazima omukazi akoze atya kubanga Katonda ye Katonda alaba mu mutima gw'omuntu nti gukkakkanye n'abako solution gy'aleeta. Ekyokusatu Pastor Bugingo ayina okuyita abantu be yagoba bonna ku soloti kubanga Pastor Bugingo yagoba abakozi bangi ku lw'omukazi oyo nantaba. Abantu abo ne bagenda nga bakaaba nankubadde anoonya ssanyu ligenda kuggwaawo kubanga bangi abava ku station nga bakaaba. Ekyokusatu Pastor Bugingo abadde ayina okuddayo wa taata we ye Pastor Serwadda omukisa gw'omuzadde ow'omwoyo n'omuzadde ow'omubiri mukulu mu bulamu bw'ensi eno nga tutambula. Omulimo gwo omuzadde okuddayo ewaka okufukamira maaso ga Pastor Serwadda n'akusabira oba n'omubuulira bannange obuzibu bw'oyitamu oba n'omwetondera kubanga wamuvuma. Pastor Bugingo yavuma Pastor Serwadda ayina okumwetondera. Ebyo byonna tebyakolebwa. Ekirala Pastor Bugingo ayina okudda ewa mukwano gwe Pastor David Martin n'amwetondera kubanga yamuvuma. N'ebirala ebiringa ebyo omuntu byakola okulaga nti process y'obulamu bukadde njita. Otherwise eryo essanyu lyagamba n'abo bamuwaga omanye ensi eriwo kuwaga ye abaali bakubira Besigye engalo be bazikubira Bobi Wine owalijja Seggirinya be balizikubira Seggirinya. Abantu bagenda na kiriwo tiimu Susan luli baali tiimu Teddy kati baava bali tiimu Susan naye nze ndi tiimu Katonda. Nze Dr. Tiamale musumba Sala gyali abatumiddeko. Musumba Sala si Yesu. Oyinza okula nti njogera ku musumba Sala noloza nkulangira kanisa yange. Nze siri mu kutunda kanisa yange. Amakanisa amatuufu gye gali, abasumba abatuufu gye bali, ababulizi b'enjiri abatuufu gye bali, bannabbi gye bali, Bayibuli weeri, Yesu waali. Ffe tujja kuyambako buyambi. Ne bwe ndyonooneka n'enkomawo n'enfuuka musiyazi tekijjawo bulungi bwa Katonda, tekijjawo bulokozi. Ne musumba bange si Katonda wabula ekigambo kya Katonda kikkira mu ye. Naye mbabuulira mwenna abasabirwa Pastor Bugingo kino mukitegeera okuva leero. Eyo mulimu Kigunda, eyo mulimu Nkuuka, mulimu Mbaga ya Mbaata, eyo mulimu gundi kino ekyemutyene kibeera ejjinja ye bakiyita batya ekivulu ky'emutyene kibeera ejjinja enyegenyege. Eyo mulimu nyegenyege. Eyo si house of prayer, eyo nyegenyege. House of nyegenyege,
House of Ekigunda kubanga tubalabira ku bikolwa byabwe na bibala byabwe. Pastor Bugingo watugamba ntino wali omukwano gwa muta timu Nassa agambe ndi timu byononese Mukama akuyambe paka ojja kubeera ku byononese paka lolike Magombe era ekigambo kye bayite byononese ojja kitegera one day. Chovola si kirungi kweyogerako bintu bitaliimu. Ekigambo kyogambye nti timu byononese Nassa ekigambo ekyo lumuki olikirya si kirungi naye sikukolimidde wala nkusabidde Katonda akukyuse. Ndi mulokole nkola comedy ndina ebintu bingi byenkola era nze njagenda mugulu simanyi byancha siri Katonda siri mutuukirivu ne Katonda muyambyeko. So nze Dr. Tiyamale atakkirizanga Kristo ayina obuzibu bw'otawaana nabo. Waliwo abantu ng'ospagolinga ne masturbation ospagolinga ne pornography olina obuzibu mu makaago. Abasumba baffe weebali kati nze kati ng'abange musumba Asha waali Pastor Sala waali tusabeko naawe ku bwereere. Essimu yange weeri waggulu awo ojja giraba osindikeko WhatsApp twogere. Nze nkola emirimu giri ate nkola n'egy'obwa Katonda. So Mukama abawe omukisa. Pastor Bugingo nkussaamu ekitiibwa tovumanga musumba. Waliwo abalina olugezigezi oluvuma nti Omugingo musiru toyitanga musumba musiru. Omusumba asigala musumba kubanga musumba w'abalokole. Bino tubyogera nga tumussaamu ekitiibwa taata waffe tumusabira tusabira abasabirayo naye ng'amazima kyali mukola si kituufu. Mukama abawe omukisa. Nze Dr. Tiyamale waliwo agambye Namumbya Justin omukisa gw'abazadde maama ne bwabeera musamize fuba nnyo okulaba ng'agamba nti Mukama akuwa omukisa. Muganda wakusinga obukulu muwe ekitiibwa. Pastor Bugingo alina okurespectinga Pastor Serwadda kubanga yamuvuma. Bw'aba yamuvuma ebyo kati ne bwa eyo ministry batena gyegenda kulaga kubanga omuzadde bw'omuvuma tolina gy'olaga. Be bamu abavuma Museveni nankubadde Museveni akaddiye ayina ebibi bye tomuvumanga. Katonda ajja kunyiigira obulamu bwe bukomaawo. Mukama bawe omukisa. Nze Dr. Tiyamale sinze Katonda naye nze mbuno obubaka mubabuulidde gwe nyiizizza ansaasire.